Mathias Kasamba abadde omubaka mu Paalamenti y'amawanga g'obuvanjuba bwa Afrika kati omugenzi. Yazaalibwa omwami Yosefu Lwokunda ne Falazia Lukowe nga bombi bagenzi. Ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogusooka mu mwaka 1963 ku Mutala Mayanja Kigero mu disitulikiti y'e Kyotera. Emisomo gye yagitandikira ku ssomero lya St. Joseph Sanje gye yava ne yeegatta ku St. Mary's College Kisubi gye yatuulira siniya ey'okuna mu mwaka gwa 1982. Yogayoga Busoga College Mwiri gye yatuulira siniya ey'omukaaga mu mwaka gwa 1987. Bwe yavaawo yalinnya akasozi k'abayivu e Makerere gye yabanguka mu byenfunire yatikkirwayo Bachelors of Economics, Political Science and Public Administration mu mwaka gwa 1990. Yagenda ayongerako ebbaluwa ez'obukugu okusinziira ku mirimu gy'azaakola. Okuva mu mwaka gwa 1990 okutuuka mu mwaka gwa 1991, Mathias Kasamba yali akolera mu kitongole kya UNICEF ng'akulira abanoonyereza. Era eyo teyabandaalayo ne yeegatta ku Inter-Aid Uganda gye yaweerezanga Field Officer wakati wa mwaka gwa 1991 kutuukira ddala 1995. To thank the organizers of this convention. Thank you so much for honoring me. Ebiyimbi mu mwaka gwa 1996 yagwa ku kabenje akaatwala omukono gwe ogwa kkono ng'annyikiza obuweereza. Yeegatta ku International Care and Relief n'aweereza nga manager okuva 1996 otuuka gwa 2000. Yafuna ekinyegenyege ky'ebyobufuzi era mu mwaka gwa 2001 yeesimba okucombaka wa Paalamenti e Kakuuto n'awangula. Era yaweereza okuva mu mwaka gwa 2001 kutuukira ddala mu mwaka gwa 2011 nga bye bisanja bibiri. Ng'omubaka yaddayo n'anoza ekkalaamu era mu mwaka gwa 2008 yafuna diploma mu Project Planning and Management okuva mu Uganda Management Institute. Mu mwaka gwa 2017 Kasamba y'omu ku baalondebwa okukiikirira Uganda mu Paalamenti y'omukago gw'obuvanjuba bwa Afrika nga kye kisanja ky'abadde akyaweereza ekiggwako mu mwaka gwa 2022. Ono munnakibiina kya NRM Kungwa era ng'abadde ssaabakunzi mu kibiina kino. Embarked on a serious mobilization of Kampala-based groupings who are going to assist us to network in the different parts of the Kampala. Yakulirako obukiiko obutali bumu mu Paalamenti okuli ak'ebyobulimi n'obulunzi, ak'ebyokwerinda, ak'okwaza emmere. Yakulirako ssako ya Paalamenti n'ebirala. Yadde nga yayingira ebyobufuzi abadde asinga kutegeera kulima na kulunda era abadde n'ettaka ddene ku kyalo Toome Kakuuto mu disitulikiti y'e Kyotera. Ennaku nga 3 emabega yaddusibwa mu ddwaliro ly'e Nakasero okutaasa obulamu oluvannyuma lw'okulongoosebwa ekizimbe ku bwongo. Mathias Kasamba abadde musajja mukatoliki omuyivu, mufumbo era muzadde ng'alise abaana. Bw'afiiridde ng'aweza egy'obukulu 57 era nga yessa abakristu w'ekigo ky'e Sanje. Omubiri gwe gwakugalamizibwa mu maka ge e Simba Katovu mu disitulikiti y'e Kakuuto. Nze Ivan